mumpisa teri kwogeranga mulya ngozi omusango ne bakubira mu kkubo oli nakutwala kusomera ne bakuba kiboko ne bakuze waka ne bakuba kiboko ate bagamba genda weetera omuggo era n'ogweretera ate n'oleeta omubi bongerako tujja kwongera ku kiboko bireeta mulungi nabwo n'oguleeta abaana bedda mwalina empisa naye ennaku zino obogolera bogolezi mwana n'agenda ku polisi ne bakusiba maama nga balina omuyita n'alemera waawo watudde mulimba bazadde b'ennaku zino mulimba noyita omwana ga yes okitegera nabuuza stretcher ntata naye ogamba kati ayogedde kyekyo sikiwulidde katugende musaala saba wamma essaala kegende eri bakyamaani beero C1 nga mu ofiisi olabikako ng'eriyo ddiiru ya poloti wokka oba ennaku endala oba okolawa toyagala kumanya ate stamp otambula nayo bagamba oluusi bakusange osimanya ku portable otekemu stamp malayika nozikukeko omanye nti bakulonda mu ofiisi mubaamu emisango egy'okusala mubaamu n'enkiiko ez'okutuuza n'enkaayana ezitali zimu abantu bayambe lwaki ddiiru ate eriyo ne bakyamaani beero C1 ng'amanyidde ddala nti poloti eyo ya dola namala naye omulala najja na complaining ati ye namuterako n'omukono ne stamp n'agira kubanga waliwo 25% abamubbi kale betuli nabo tubabuzako mwebale kutwegattako okugende TV1 KMP Commander Afande Stephen Tanui oliotya kubuzako omukulu Paul Terugulwa Parliament kitalo yafiridwa bambi mama omuto Commissioner General of Prisons Dr. Johnson O Arabia Bashaja ne timu yo tubabuzako Basima Paul liko kofi erebugolo bine tukubuzako ne Anet Kusike ndabira omukulu Christopher Chiza MD tubagala nnyo ne Apostle Grace Lubega wali mu Fanero Ministries International ne timu yo yonna tubabuzaako mwebale kubeera ku Bukede TV1 kati eno list ye mukono nalongo Anet ali mbyenyanja atumira mama we bikalu atumira mama we nakalumba emunti nakwagala nnyo atumira basuubuzi bane abagala nnyo Maureen nawe bakubuzizaako lugonvu bonna kati nchanja kusoma yatira n'abalala nzijayo kamukamu naye kati ate katukonne ku munafe ayitibwa mukono balina fresh fruits mukame vale market kyena sima bintu byabwe biri fresh mwebale nnyo Brian Kabenge nkubuzaako ndabira omukyala Irene Gochalya munange tubabuzizaako tata we yasuka tata yagenda ate nava ne mudwaliro bambe basawo mwebale Nyimengo hospital mwakule mulimu kwa Tindo omwami okumuzengulu waliwo William Katumba owakule nume mkwano gwaffe tukubuzizaako tukwagala jali Haji Haruna Hotel Africana koli bangambye nawe tuvaako waliwo William Yangambye bali mu gym kati batulaba mwena abali ku reception ezenjawulo ku mirimu gyamwe ejenjawulo atwongera okubalamusaako kakati police mukono ekyagenda maaso n'okuyigga omuvubuka bamita Enoka wabebe Mbesa myaka 2+ kigambibwa nti yakkakkanye ku girlfriend we Hajat Fatuma na Mbozo ere nabuti n'amutuga n'amutta omulambo n'aguleka mu kazigo nga ajjeemu ebibye n'akubira nangakozesa essimu y'omugenzi n'akubira abazadde n'abaga nti ono mumaze mukimu omulambo ate sejjusa eyo leva abantu abamu kwe batuuse tetumanyi nti oba abantu ddala emitwe gyongera kutabuka oba kweraguza oba bikyamu bye bafuna byanjawulo kubanga engeri gyokkakkana ku muno n'omutta ali n'okubira abazadde be wali badde osima okuzaalira omulungi bajje bakimu omulambo olanga kyewuunyisa kitalo nnyo poliisi Masaka yafunyeyo abantu abalala 3 ku ttemu eryakolebwa ekijonjo jjukira nti baalumba Semaka omusawo w'ekinnansi ne bamutemaatema ne mukyala we n'abaana 3 ku baana abo kwaliko abaana bawala be basooka okusobyako ne babatta poliisi yasooka nekwata omuntu omu oluvannyuma yakutteyo abantu abalala 3 ku ttemu lino kitalo nnyo kitalo ddala atongera bagamba no ku Vision Group kubukede mukose emikutu gyaffe ntumutubuulire nti watu batudda omwaga tujje natwabadde mukono era nga bannamukono basaba anko naye ate waliwo gye tutatuukanga nammwe mutubuulire ng'okosa SMS otuweereza ne social media osulogenda ku Facebook mu wiiki nga 2 tujja kukwatisazeewo aye tubagambe nti bukedde kati ejja gindi egenda kubakola yaffe lubeerera nene masajja tubeetaaga anti ne mukimwanye sekamuli nabo tubeetaaga anti musindike messaging buli kiseera abesekamuli bangamba batuleetera ddi ku kigo ng'ebigo bikyaliwo waliwo omwana bamita Hilda Nalutaya myaka 14 asoma mu senior ya 2 mu Beneze SS omwana ono yabuze webbunga katuuso naye abazadde beraliikirivu tebamanyi ddala omwana ani amulina n'olwekyo oba olina omwana ono ng'omututenga maid oba omututenga omukyala
musango bajja kukwata kibayita aggravated defilement. So nolwekyo omwana muzzeeyo bamuteeke ku police abeere nga adda ku famire ye. Ate side zeri Tororo police yakutte omuvubuka agambibwa okusobya ku mwana ow'emyezi 18 gwe mwaka gumu nga n'ekitundu oluvannyuma n'amutta myezi 18 omuvubuka bamukutte. Ate eri Aswaggulu era omuvubuka bamukutte kigambibwa nti yasobezza ku mwana myaka 7 years n'amutta. So nolwekyo abazadde bagambe bayongere okukuuma abaana. Yongere okumanya omwana wani gw'omulekedde. Yongere okulekerekera okwesigura nnyo ku bantu abagamba nja kikolera bwerere afunirawa abantu abasinga tebagaba bintu ku bwerere awoza nja mukuwerera mu mpeno amuleke abere ne gundi ne waffe nagamba mumanye n'okumanya bana mwe basulawa omutadde asule wa gundi ogundi omanyinye emizejabwe abantu ambeeraguza bwe batyo ebyowanga babiteka mwanawo naye ngasuze ekireki nze ngamba abadde n'omwana we asinga wodda we badda tembatuma kiro obudde babugenze abalamu balekera abasajja nti achita baliyo mu kita twamuleka ne kitaawe babeereyo abasajja amusibe bamunga bolowooza abamusiba lungi abasinga bona abasinga sibatata goza namulekeyo abera bakojja we gundi gwe mama walagawa nadala abana bawalambawo omukisa okuba bambi batuke kiseranga beyagalidde okugenda mu bikolwa bwe bityo atuube nga tetunnawuuba side za police evuddeyo ku DNA egamba nti abaami abamu bwe batwala abaana DNA nebeera negative bwe babakwata ebifaananyi ne video ne babassa ku mitimbagano abaana mbajje ku byammwe poliisi egamba kuno okutyobola ddembe lya mwana otandika okweyogeza mbu munnange nno kale wadde risasi zize bubi naye junior kyasigadde nga ndi taatawo nja kukulabirira n'ebirala akatambi ne kakola ki nekatambula poliisi egamba bajja bakwata babasibe bw'obavudde mu DNA tuula ne mukyalawo mulabe engeri gye mukola ki nga n'abaana tebamanyi kuba tebaagala kumanya tebayisa bulungi ate n'ekirala bw'obanga ddala olaba tekyetaagisa olwonayo ki byonna byonna byabwereere muli mutya bamaama nga ge wajjako omwana ate kati ye mugagga kati ate gye wamugaba ate kati enfuna mbi ewiddemu kati ate oyagala muzzaayo eri gye wasooka maama onootagala pakaddi aliko n'ekikyamoyo amawuuba buli mutya abakozi bannaffe abakola mu gavumenti nga guno omwaka gwa 2024 gujja so bagenda okugabandaga muntu empya opulaniza okwongezaayo emyaka okugikendeeza ani ava ku mulimu bw'oba obadde ogenda mu 50 oga nti 45 muli mutya abakola mu faamu z'enkoko ng'amagye ogafulumiza mbukuta bagambe koko nga zibiika buli kaseera zibiika bakulaba weetawula buli kiseera obukuta obujjamu ne baga nti obukuta obulina okumala wiiki ng'obujjamu mu nnaku 2 waliwo n'abateeka mugambutisi abateeka omusajja yateeka ennyama mugambutisi abantu babba kati bw'otuuka ewaka ennyama ng'ojanjuya omukyala abo baali atubamuza amawuba tuve wano kasooka tukone ku bannaffe bakava mu honeymoon naye nga otandikiddewo okwana ono wakyayo atambuza okujjako adress ne contact simanyi mupya mwala sokojje ate ne yagamba kuliko embaga tata Samu kuliko embaga gwe gwani Rozi iyo baddewo nyongera gwe ku maji mukwana ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes, and moments. All of Rashford, Salah, and Saka. Their start is getting better. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from. To watch on all these devices. Get DSTV with an HD decoder plus installation and 1 month family for 89,000 Uganda.